ebitundu ebisinga obungi ebijambiya bigenda kweyongera. Tuvora banali ngamba juzi wanengamba nti security focus egenda giteeka mu kalulu yerabira emisango gya bulijjo. Kati ebijambiya bigenda kweyongera ensangi abo bawarukaga. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. Copyright 2025 UG Now TV. All rights reserved. Kulamusizza nnyo munnayuganda munnange ebbanga lyonna akkiriza okuba nti otambula wamu naffe. Tuli wano eno ku kitongole ekya Mateo Foundation L40 otusinzira okubanga tukuweereza naye olwaleero eno program tugenda kubanga tusinziira alwakiri mukwano gwange abazungu balina bakiyita naffe mu Luganda nja kunoonya ekigambo ky'Oluganda ekituufu ekituukiridde ekijjayo nasa wano yakugamba mwami Matayo nti bali balina nasa ffe tulina ki Free Africa. Eno gye bayita Free Africa. Office ya Free Africa yekwasaganya ebya research akwata ku bwengula, akwata ku ttaka, akwata ku mbeera y'obudde, yonna okutwalizamu okwetoola. So otusinzidde wano okubanga tukuleetera bingi byogenda okubanga lwakiri bw'otyo mukwano gwange otegeera. Tubeebaza bakyalira ku Mwami Matayo ku office wanene Kasubi ne mujja abamu mujja nga mwagala abeere nga bw'ati abayamba ku bizibu ebibayinga. Era Mungu nasobola okubanga abayisizaako. Waliwo abajja nga muzeggula nate products Mwami Matayo zatuguza ezituyamba mu bulamu bwaffe. Waliwo abajja bonga bazze just kusiima Mwami Matayo n'okumukulisa gye yali yonna. Olisebo najja ne basa naga nti Mwami Matayo nze nsiima byonna byokola naye ssebo ekintu ekyo nkikuteereddewo labirira abaana baffe bali betumanya obulungi ate yongera ssebo n'amaanyi mu research bantu ba mirundi kumpi ng'esatu. Mwami Matayo mwabaagala okujja nze njala mulabako bulabi mmale ŋŋende oyinza obutafuna budde naye abagwa mu miteeko egyo mujja kubanga mwanguyirwa nnyo. Nsaba Mwami Matayo ono asooka babuzeeko oluvannyuma okakkanire woli okubanga bituleese leero bitukwatira wamu nze naawe n'ensi yonna. Musiibye mutyaka nsuubire muli bulungi. Naffe gye tuli wano ku ofiisi zaffe zino at least nti okuvaawo nga gavumenti yezongeddeyo naye edda neereganga nezi gavumenti ne time egenda tuka nga gavumenti ate yetwetaaga kubanga kikyoyita nti okuvaawo nga gavumenti yezongeddeyo badde otegeeza anti lwaki njogera bwentyo nti waliwo ebigenda okutuuka nga gavumenti tebisobola wabula nze nga mbisobola. Nange njabba kuba ku mutwe. Okitegedde? So olinga agamba nti ofiisi zaffe zino kazibe ziti naye gavumenti bwerirabanga Mwami Matayo ono wansonga mu nsi yonna eyinza okugamba nti kale mbawadde ekizimbe wala ekyakingidde bajja kituwa era nange natandise okwetunulamu watandise okuba mutoki ndaba wawendaga. So bino naddala bino ebyokuyamba abaana egy'emirimu njatuuka njagirekera Bannayuganda babeere kubanga era of course abaana bazeemu batandise jjo bazeemu okutandika okusoma naye emirimu gino ngenda gikwasa mmwe Bannayuganda mu abagenda okubanga munyambako wano ku baana lwansonga nti ensi gye mu maaso gye twolekera nti ebintu ebigenda okubeerawo bijja kuba tebikyaŋŋanya kubeera wano ku ofiisi era nina okwongera okutunulamu nti abazungu bayinza okuneetaaga oba gavumenti so nekinemesa n'okutandika okujja okubeera wano n'okubeera n'abaana so time nevaawo. So kitegeeza nti emirimu egimu kati ng'egyo egy'okulabirira abaana baffe bano abeeru ojja tuuka ekiseera nga obudde tokyalina kati ng'olina otobikwasa abalala katugambe mu Bannayuganda bannaffe abasobola si bwe kityo nti kati kyengezako okutegeeza nti bwembeera wano ntina okubeera wano ekinemesa olumu okutambula nti nina obeera wano abantu buli we bajja ne bandaba nasasula $10,000 ebiseera ebisinga kwe kuva
akasente akarabirira renti Okay. abaana abo Okay. kati nekibanga kikola kiyambako nti mu baana abo bafunawo naye nze eŋŋanze singa tisi baana nandibadde nga amala wiiki nga ngenze so mu bufunze abaana bo olina okusigala ng'obeera nabo obalabirire naye obuvunaanyizibwa obw'ensimbi ze twetaaga okuddukanya emirimu egyekuusa ku baana obwo tubukwase bannayuganda bateekengamu ssente okububakwasa tinange jatuuka ekiseera nga bagamba nti eggulu omusana gwokya nnyo oba ekapcolwa ngamba bwembanga mwagala kumpita nga disitulikiti musooke muweereze sente zengenda olekawo ku woofiisi awo nendyoka nkola ki kyovara ngayo nti bannayuganda bajja kubanga balabirira ki abaana kubanga oluusi nyinza okutuuka ekiseera nga sikwatagana na gavumenti nga tetukanye kubanga manyinze mu bintu byesitakirizamu kuwangulwa ekyo kyogera nnyo okyogera nnyo sikiririza mu kuwangulwa wale neyambuuza naye yeesiga ki omwami yeesiga ki teri atawangulwa sebo mu bintu byesitakirizamu eri ewaffe oba layini mwenva kati ffe ngaffe kalica y'abaddugavu tolina kuwangulwa wangulwa otya tolina kukkiriza kuwangulwa n'abantu omanye nze n'ebintu bye nabadde njogerako wano abantu n'ebintu research gye nabadde nkola nti tugenda mu makyaki ne tusaba bafaazi oba baimaamu ne batugamba bannange mubeere n'okweyagaliza Mungu ajja kubeera nammwe biki naye bwe tumala okulimira sitaani ate olufuluma ekereziya oba omuziki tuddamu kukozesa interest za sitaani oba tutuukiriza ebisuubizo bya sitaani ate abamu bakikola nga bamanyi bagambe towarana muntu oluva mu muzikiti otandika kuwarana bizinesi otandika kukolima otandika okukola amasabo toyagaliza kyokka nga wagenze ku muzikiti ne bagamba yagaliza kati buli wendaba omuntu ng'agamba nti nze nali mu mazzi luli nga tuli eri entebe ndi wa sitaani mwemumanyi sitaani engeri gye mumuweerezamu nga n'okusinga nze bo bennyini abagamba nti oli mu bya sitaani ate engeri gye baweerezaamu sitaani nene n'okusinga nze bo bagamba nti nze bwe nyingira mu mazzi mba nkoze eki mba ndi mu Illuminati butamanya bwe butyo nsaba tukkiriziganye leero mwami Matayo sijja kumukkiriza kusukkaawo mu kubalamusaako olw'ensonga nti ebyaleero bineneko era nga bijja kwetagisa okuba ng'ofaayo nnyo tugenda kukozesa nnyo boodi eno gye mulaba eri emabiga waffe okutunuuliza ku mbeera waliwo ebijja omugagga ngambye nti ate binene naye nga sinnagendayo nina ekibuuzo kya munnayuganda munnaffe ali saidi wali eri mu bitundu eby'ekabaale yaŋŋambye nsaba bino obiŋŋambire mwami Matayo atuyambe abantu baffe abatugoberera nga muli kabaale kino kyengenda okuleeta ono kyeyambuuzizza muyinza okuba nga nammwe mwaki experience nzeeko nga mwakirabyeko bambuulidde n'abamu bambuulidde bakiga baafunye okutya okw'amaanyi wakati mu kwebuuza kiki ekibadde aŋŋamba bw'ati musajja mukulu atugamba twalabye embeera etali ya bulijjo ssebo mwami Matayo wane waffe ekabaale bulijjo enjuba tutera okugiraba ng'ekaalaamuuka oba omusana gukaalaamuuka nga zimaze kutuuka mu ssaawa 6 ogw'omutuntu kitegedde bulungi ssaawa zibeera 6 wabula agamba today we were shocked to see the sun in the middle of the sky. It started at around 7 a.m. Leero kyatuuse mu ssaawa emu ey'okumakya naye ng'enjuba tulaba yonna kumpi etuli ku mitwe ebembedde kyokka agamba ekyabiwunyisizza it's raining heavily but it's also shining heavily. Enkuba etonnya n'omusana gwaka nnyo. Video n'azituwaako tugenda kubanga tuzishyalingako nammwe naye atugamba ekyo nga tekinnabeerawo basoose kulaba Lake Bunyonyi. Lake Bunyonyi n'amazzi gayo gaakyuse era obudde buno abakiga bali mu kweraliikirira okw'amaanyi kubanga tetumanyi ki ekigenda okuba nga kibeerawo. Abamu batandise dde okusaasaanya olugambo nga bagamba nti maybe abachweza are the ones changing kigezi and we don't believe in them. Kale neŋŋamba nti ekibuuzo ky'omusajja mukulu kankireetere Matayo yajja okutuuka okubanga bw'ati abakkakkanya emitima oba atubuulire nti waliwo obulabe obujja. Mu kusookera ddala nga nzira ku kibuuzo ekyo ebintu ebyo mbyogeddeko nnyo ebbanga libadde ddene ddala nti ebintu bigenda kukyuka kati gavumenti ejja kuvaayo ng'ewa speech anti ojjukira we nayogera ku mazzi nti enkuba ejja tonyanga efulumu y'amazzi ga black
nentuuka bwe nabyogera gavumenti yagamba ebire biddugala ebire jasibi ebyaddugadde naye nga wano abachina batusinga factory abachina balina zi factory abamerika naye beewaabwe tetonya abalina ebire bingi buli dakiika wabula byaddugaliddewa Uganda nkiraba ekyo kugezaako okukinyonyola nti kyova olaba mbagambe mu ntandikwa nti waliwo emirimu egigenda otuuka nga gavumenti kabe bazungu nga tebabitegeera of course bajja kunkozesa naye sikyogera nti tingenda kukozesa advantage eyo okukola sente oba okukola ki wabula nti ebintu bino nze nga ngamba abantu nti Kasese kumpi paati esinga obungi yeetaaga kupimibwa Kasese abantu ne babasembeza eno 40 mu Mbarara kubanga y'amazzi gagenda kuba mayitirivu abakonji abasinga obungi bajja kufuna obuzibu n'okufa mu maaso eyo ebintu bino weewaawo nti Katonda anyambako okubibalaga kubanga abasinga bampita mulalu kati juzi twabadde twogera wano ne mbagamba nti abakyala bagenda tandika kufuna ebirwadde mu mbagamba nti bafune kukopa naye kye nali ntegeeza kati amazzi ago bwe gaba nga gakyuse kyekimu nekyali mu Argentina nti Katonda yateeka mu system gwe bwonywa amazzi ago oba agafuuse red oba green saawa zino tonaba ku creating bwa system empya nti obeere ng'omakinga n'ago amazzi naye kati bw'oganywa ofuna infection kubanga system ekulimu emakinga ne gana aga white kati buli we gakyuka kitegeeza naffe tugenda kyuka kyova olaba nti basinga bajazaala abaana nga balina amaaso ago mujazaala abaana nga balinga bi alien bimutera okulaba mu firimu z'Abaswazineega naye nga ekyo kyonna ekisooka mu byonna climate ekyuka ekyokubiri ebbugumu enjuba ne bwebanga teyaka nnyo ebbugumu ligenda kweyongera mu bitundu ebisinga obungi kati ebbugumu eryo lyerigenda okugiramu ebirungo ebigenda okyusa seruzi juzi nali ndi awo nga ntunuulira endagaano actually bagenda nagifulumya essaawa yona Japan abawala abasinga obungi abato tebakyazaala ate be bafa Japan ne babazaala omwana azaalibwa nga abootaboota nga talina magumba nga magumu gaba gagonderera omukamera ffenne ekyo kireetwa climate change kati abajapani bo kye bakoze bayogere ne ambasada waabwe wano mu Tanzania ne badda wano Nigeria Kenya Ghana baagala bafuneyo bano abawala abalina emibiri nga Russia bwe badde ekola nti at least bagenda fulumya reporting nga omurussia oba omujapan omusajja bwewasa omuwala olina okuwasa omuwala omufirika kisobola okuyambako nti jinizi z'omufirika ziyambeko okukalubya amagumba g'abaana ne mbagamba ebintu bisatu nti eri mu Japan Asia yona ne Bulaaya bagenda tuuka ekiseera abakazi nga amasanyalaze ge bakozesa ga nuclear gavaamu ebbugumu erina fiya jinizi zaabwe kati omwana n'atuuka okuzaalibwa ng'alinga kumpi ddole nga negumbaterikarubanga gumba omuntu lyandibadde nalyo nga kirebera bulebezi aha kati notekako factories ebalina oxygen gwe basasi mutuufu kitege kati ate ezo chemical zonna buli wezisanga oba eno climate change ejja buli wenesanga ezo chemical bajazaala ng'omwana nga ne bwaweza emyaka 6 nga tasobola kuyimira ng'agonda alinga omusota ng'abeera wansi ku ttaka kyova olaba nti Japan yo bwe yategedde mangu newandikira Tanzania tutaddewo offer abawala bajje bafumberwa abasajja Abajapani tutaddewo offer abasajja bajje bawasa abawala Abajapani teri byaki free visa bikyebi olwo baagala ku musaayi gw'ekifirika baagala ku musaayi omugumu kati buli engeri gye tugenda mu kukyuka endya y'Abafirika yandibadde ekyukamu kubanga bajja kuba bakitunzi nnyo Abafirika nti ate
temuwulira ekyo ne mugamba tuli balamu ffe tetulina gye bajja tuwa ssente ekiva mu muzungu kidda wamu kati kino ekigenda otandika okubeerawo ennyanja ezisinga obungi zigenda tandika kukyuka nojja kwesanga nga gavumenti ejja kukubira nasa eteeke billions and billions bajje basasule era nasa yekebere twejje mu lipooti yayo entuufu gavumenti bagiwa gye baagala temutya embeera ya kigezi just eyakyuseemu nga mubeeraawo saawa ya leero nze sirya munyu ebitonde ebiddako bijja kubanga tebirya munyu ebitonde omuli n'abantu abaana bonna mu mulembe ogujja kubanga kino kyonna kye balwana nekya tugenda tuuka 2-5 abakyala bajja kumala emyaka 7 nga terina omu azaala kebe enkoko kebe ki dene ebitonde binaddawo bajja kubanga bazaala nga abaana balinga bano naye enjawulo ejja kuba ku bintu bibiri bajja zaala abeeru ng'omumerika omwana gwazaala ne munnauganda gwazaala nga bonna bazungu bino ebyakkaala bigenda vaawo ekirala ekyokubiri nti ebiri twawula biriba bintu ebyo lulimi okumanya nti nze njogera Luganda oli njogera Lunyorono njogera Luswayiri ekyo kyekijja okutwawula ekirala abamu bajja kuba n'amaaso ga brown abalala ga blue ekyokusatu enviiri zirikyuka zive mu black zidde mu white ne yellow byebintu ebigenda okukyuka ku bitonde ebiyitibwa abantu omuntu yenaffe nze ekyandeetera okutandikawo purojekiti eno ey'abeeru njagala nti in a case eyo embeera egenda okutandika nga bano at least bagenze nga babamanyiira oli sikuzaala mwana mweru n'atya n'amusuulawo betuwolekera era ne bwoba gwali eyo ng'obasosora manya nti naawe bujja kukya ku makya omwana wo oba muzzukulu wo kyagenda okubeera era tunaatuukira 228 abaana balina amaaso ga bbulu bajja kweyongera abalina musemanyi mulina olugero musemanyi bakwata mu bigali by'abalongo oluno mujja kukyuka nga temubikwatangamu ekirala nze kambanyonyole kino era lipooti bajja zikuwa abasinga batunuulire abantu baabwe oba mukazi oba mwana mu maaso muno mu kino ekya black mugenda tandika genda mu lingi eya bbulu mu kino ekya black kati abasinga obungi bagenda tandika kufunamu amaaso gagenda tandika kukyuka nga mugenda mu lingi eya bbulu nga gava mu black gagenda mu bbulu so kagenda tandika mpora era kyali kiddugavu kati saawa ya leero ojja kusanga nti abasinga gazenga gafuuka ga brown mpora naye bo tebakola ki abantu bajja kugenda mu malwaliro nga balwala ng'owulira ofa obulume bukutta naye nga ebyuma byonna ne bakutwala mu Amerika oba buyindi nga tebiraba bulumi naye nga gwolumizibwa kyova mbagambye nti wetwolekera bijja kuba tugenda mu lutalo olw'omwoyo ne nature kati omuntu atamanyi nature simanyi wasoma mundu simanyi wasoma politics mudde ebbali kati fe abalalu kyekiseera naffe abalalu wano mugenda okutekingira over okutaasa ensi temugenda gitaasa jagitaasa naye waliwo abamu betwajja okutaasa abali benkwe tetusobola Mungu atwagaza okubeera n'obusaasizi ye nga bwatusaasira omanyi bwenjogera ekyo abasinga obungi bayinza obutakitegeera era nejuzi twayogera nengamba nti olaba omuntu w'ebisiyaga mutte nogamba kigambo kinene kyetwincitinga violence kakati kino buli omu akitegeera oba gavumenti oba ani oba mulamuzi njagala abantu banjagala ennyo nga njogera wabwe ensirika byemba nsobola okukola biba bingi mu kusirika okwo kyobola nze sitereka mu omuntu ne bwanyiza mugamba lwaki njogera bwentyo nti omuntu eyeyerusa omuntu bano abali b'ebisiyaga ng'oli mu kategole erwanyisa Africa nga bwe nabadde ndaba wano mbusimanyi omugwira omuyindi ettororo ne bamuwa kaadi
nze sisobola tunuulira nti ngambe nti gavumenti oba president yamuwadde kaadi ab'akakiiko k'ebyokulonda abeeri bemani n'okwasaganya abo baba balidde mu Afirika olwo kyogamba etololo yonna tewaliyo muddugavu asobola kika mu palamenti balabika gye bali naye nga tebaagala bwe ndowooza ekintu kye mwakoze omuyindi mulina omujjako kaadi ffe tetwagala wano bagwira mulina okugaba kaadi ate kyova bankugambye nti abantu basoma naye basigala nga tebategeera kati ekigenda okuyamba ku ekyo mukama wange okutebenkeza omutima abayindi okubajjaku kaali kiyinza obutasoboka lwa nsonga nabo bennyini enteekateeka zikolebwa mu palamenti essaawa yonna bagenda kutongozebwa ng'emu ku tribes ezikola eggwanga lya Uganda tubyagala ffe wano nga bwe twatongoza Abanyarwanda ne Indians tugenda batongoza omunyarwanda mufirika omuyindi si mufirika kyekyenjawulo ekiriwo kyekisooka ekyokubiri kaadi abagimuwadde basoose kutunulira abaana oba bano abatula mu palamenti kyovula nze ngambe omuntu eyerusa saagala kisiraani n'endowooza zaabwe ziba za kisiru mwagenza okugaba kaadi oba okuteesa ekyo ekiteeso nti muleete wano abayindi mwatunuuliddeko ku baddugavu abali mu India Abanayuganda babatwala nga babatwalira mirimu olutuuka eri bwa malaaya kozesa ng'akarogoyi naye omuyindi ye bwajja wano mumusuusuuta kiki ekyo kimumusuusuuta emmere gyagula mwe temugirima ebintu byakola wano mumuwa byabwereere oba yabawa byabwereere nti ate ne tutakoma kumusuusuuta ye ate n'atutigomya naye Abafirika bannaffe baakozesa n'abacunga mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa kusaleko ekirimu juzi nayogera wano neŋŋamba nti omugwira yenna okozesa sigalo we Uganda bw'oba oli muyindi olina omusasula miliyoni lwakiri okozesa omwana omukazi alina abaana babiri basoma naye MP babeera beebasi kyova batwagala tutwaleyo oluzi nga tunaba kutwalayo oluzi tusookera awo nnyininyini kasitooleesa ekyabaka ba palamenti nonzijukiza ensonga wagyogeddeko era noŋŋamba neetaaga okugikkaatiriza kalule akalulu kano ke tulimu gye binaggwera abamu ku babaka ba palamenti bayinza obbalonda nga bali mu makomera saakitegedde omanyi nze bwe nakeera nenjogera ku ddembe ly'obuntu bansiba naye teri MP yankyalira ate teriyo wa kibiina kyonna yankyalira era n'abantu be nali nwanirira teri n'omu yajja okitegeera kati waliyo ebijambi aba MP abamu bajja balondera mu makomera naye ba MP abasinga obungi mwasuulawo TV ne mugenda mu byobululu muwedde kikyogamba oyogedde ku bijambiya basuulawo ate ne bagenda mu byobululu bawedde batya ebitundu ebisinga obungi ebijambiya bigenda kweyongera tuvoraba nali ŋŋamba juzi wano neŋŋamba nti security focus egenda giteeka mu kalulu yeerabira emisango gya bulijjo kati ebijambiya bigenda kweyongera ensangi abo bawalukaga kati kyogamba nti abaka abamu okugenda mu makomera nga gye tujja balonda nga bali mu makomera nga kijja kuba kyekuusa ku misango egyekuusa katugezi nga ku bijambiya nga tufunyeyo baseegirinya abalala okitegedde bulungi era tuli basanyufu nnyo era nange nasanyuse nnyo era essanyu lyange njagadde nitegeeze bannayuganda kuki nti Russia yadonetinze emmundu eggwanga lya Uganda ezigenda otukuuma n'okutuwa ku mirembe mu kalulu twagala muteekewo obutabangu ebiwa bijeewo ebintu byaffe ebya security tutera okubikuuma nga byakyama classified information ogijjawo nti Russia yatuwaddeyo ku byokulwanyisa okukuuma eggwanga security bwenjogera ekyo nze neebaza kubanga basitunze information bonga banyumirwa nga njogera ku by'Abarasha by'Abamerika ekyo mbasikoze musango basoonoonye oba wana buwanyi obayuzayuza mbayozaayoza baatuuse kukula ebyuma byatuuse kuuma ggwanga teri muzannyo nsaba mwami Matayo olw'ensonga nti waaka alabika ng'omuneneko olwaleero tuba twaliko mu sayansi eno gye wasiimye okutubuulira embeera egenda okuba nti bw'eti egoberera essaawa yonna
Lero tugenda mu science naye nga tunabana kugendayo katono nnyo. Ale njogere ku nsonga y'omuyindi oyo nga manyi nze omuyindi okyamwesibyeko nze ninga Trump ngezaako kujjayo tusobole okubanga abagwira sibaagala omanyi nali mukomera naye ate naffe ate mubagwira ate naffe tugendayo anti wulira tugendayo nga waliwo ebintu tuteete tugenda kukiikirira kati bw'olaba ng'omuyindi yeesimbyewo kale America nze nali nkola ripooti zange nendaba America yadde mubi mutemu naye alina byasinza Russia alina byasinza China nti America at least bannayuganda bagenda ne bajoyiningako ku magye bakorako mu malwaliro baddugavu bameka abali mu ggwanga lya Russia oba China nga balinayo emirembe oba India kyovora nti mu Russia nina bemmanyi benkommunicatinga nabo naye nga tebali mirembe nga bajje no magye ga Russia nga basawo badokita abawaggulu America at least konti ye aba organizinga bulungi naye kati abaana bali eri buyindi bafiirayo omuyindo gye eyongenze wala ze nabadde mukomera w'ekigo abaana bava ensangi mpigi high court yetwara nsangi kanuni Butambala nawalala naye ate omulamuzi akulira high court y'empigi muyindi mukyala muyindi akulira koti y'empigi muyindi mukyala muyindi kyova olaba abaana ekigo bali myaka 7-8 babasiba 2017 2019 tebatambula kooti tulina muyindi singa bateeka omuddugavu ye at least kati omugwira omukwasa otya kooti yasoma ffe tetwasoma mwe temwagala kukola kakati nga tuddako mu climate change mu maaso eyo enjuba egenda nga nasuuse ne mbagamba nti Africa mu December okutandika actually n'omwezi ogujja twolekera sizoni ya nkuba ne mbagamba ab'e Kampala mwe mujja kubanga muwuga mujja kuwuga nti buli wenjogera bagamba oyo mulalu kanda benza omulalu atalinaayo dduuka oba ngenda kukosebwa naye nga mu Kampala olaba tugenda kuwugiramu okuwuga kukujja so mu kusookera ddala nga tutambuddeko era mu climate change nga bwe mbagambe nti kati enjuba nga bwe yabadde ekisolo nabagamba ku nsi kuno kuliko enjuba ezi kati enjuba 2 mu kugenda nga tweyongera n'eyokusatu egyalabika ojjukira enjuba ze twayogerako ne ziddamu ne zibula nkijjukira bulungi mwaka gwedde nga gwali oba gwa 8 awo oba gwa 6 kati enjuba zigenda tandika kweyongera kati tugenda kusanga distance eya pattern ng'eri bweti kino ekintu wano tekiriiwo e Uganda naye kiri mu Norway Norway erina ebitundu ebimu nga bwetuuka season okuva mu January mpaka ogw'omukaaga omusana gwaka essaawa 24 kati mu gwaka essaawa 24 kati okuva mu gw'okutaano mpaka ogw'omwenda obudde busobola okuziba nga zikyali ssaawa 9 za misana kati byebimu ebintu ebigenda okujja naye nga mu kujja waliwo twakola neŋŋamba nti flare zigenda kuka neŋŋamba nti mu ggwanga lya Russia flare zino ezisenge gy'omusana nti kajja kuba akakatimba kajja gendamu ekituli nga bw'olaba ebbaati tibwobeera mu nju akasana ne kayitamu kakuba katooki bwe kati ka light yako kati obusinga bugenda kubaguza kati mu ggwanga lya Russia nali mbagambe nti wo bwe binaaba bigize ebbugumu lijja kweyongerera ddala okusinga ku birala kati ng'ekireeta ekyo kya time zone ne kino nti omuwaatwa guno time zone obudde buli bwebanga essaawa zikyukamu Kampala ziri 8 Masaka ziri 6 Mbarara ziri 12 ez'emisana mu lunaku lumu kati gye emiwaatwa egikyusa time eyo gye gigenda okuyambisibwa okweyambisa okulyetingawo ebbugumu eringi eritasaanana ku nsi kuno kati byebimu era ebigenda okuyambako n'okukyusa timing nti ebadde ssaawa 6 e Kenya oba enjuba ebadde etuuka mu ssaawa 7 ejja kutuuka ekiseera ekyuke ng'etuuka ssaawa 12 ez'okumakya tubeere nga abali mu Norway kati kino ekintu era ne mu bwengula kyeyongedde
nti bw'otunula n'ennyonyi gye baadde boogera ku mawulire awo pilot yavuze ye n'avuga ng'akimanyi nti ennyonyi esimbula weeva waraga jatuuka saawa 5 naye yatuuse 12 ate ye nga talaba ye nga mu mayindi ze alaba ali mu budde takoze ensobi naye ate bali bakama be ne ku airport nga balaba ennyonyi etutta obudde bungi naye pilot ye wano nga talina kyalaba ye alaba avuze tayimu ye etuuse kyekimu ku bintu bye nabadde nnoonyerezaako nga njagala at least okugyawo omujjuzo oba accident za baasi nti baasi eva wano negenda Soroti mu lugendo lumu baasi pilot bw'omugamba okuvuga speed 2 baasi yokka erimu ebbugumu n'emmotoka yonna ebamu ebbugumu erimu lireetera abantu okusesema kuleeta tulo kunafuya mubiri kati pilot bw'aba tavuga speed empewo yokkuba eri ebbugumu aba tagenda kukola ki so omanyi awo mba nkiikirire oba kuwaayo eddoboozi lyawe nti baasi zino badereevu ba gavumenti yandetaddewo etteeka nga baasi za link za Global nti baasi ya Global bweva wano ekutwala Mbarara direct neewuumula ne bakozesa endala bw'oba ogenda Kisoro oba ogenda wa eyekomyawo kati bwekoma Mbarara ne bafuna endala bandetaddewo etteeka nti baasi bweba egenda Kasese evuga eve wano etuuke Fort ekomaawo n'endala wabeyo eye Fort ng'ekwongerayo transport bwaba wa mitwalo 5 bakibalance nga kitambulira ku kintu ekisooka baasi zigira enguudo zembi mulimu ebinnya emotoka ne bwebannamu etuuka nayo neekoowa kati oluusi ne dereeva omuntu omu avugire essaawa 12 kati ffe abalina abantu baffe ng'ava Kapchorwa Tororo olugendo lw'essaawa 12 obeera otya safe nti omuntu wasobola okubeera okutuuka mirembe so okugwa kwa accident baasi bazitambuza nnyo ate emmotoka ezisinga wano mu Africa tuvuga second hand ate emmotoka tojja givuga January ku January ate buli lunaku nti tette bantu ate nga n'enguudo ntono zirimuko ku binnya kati dereeva olumu bw'aba akooye kusundasunda kyekola buli lunaku etuuka neekoowa so ekintu ekyo kyetaaga nti baasi bweva wano neetuuka Mbale ng'egenda nga Kapchorwa ekoma Mbale bongereyo endala kati abali abampita omulalu naye nze byenjogera nze kitange talinnya baasi ate ekirala ewaffe amakubo gavumenti yagakola so kati olyanga alwanirira baffe abasigadde abali simanyi muyita mabira oyita mabira siri ekuba erisinga okuyingiza emaali mu ggwanga naye kati mabira ffe waffe tetulina makubo agageye era n'abamu twekoolobye ne tuyita lwakiri eri Kayunga Soma Kanguluneeyo twewala mabira kati ffe tulina okubajjeregerera ne tubagamba nti naye naffe wane okuva Mubende mpaka okuva Mityana mpaka Mubende awo si walungi bali mu kukola naye naye kati abasigadde eri tulina kubadduulira dde ne mukaabirire gavumenti naye bawulire naffe twakaaba naye twanukula naffe tulina obadduulira tunaabadduulira omujja kwongera omusingi kitegeeza mu gavumenti ya Museveni munese mu kibanja yabawana Nabbanja kale kakati Mwamatayo ensonga enkulu ebadde ekyali nnyo wano ng'ogezaako okubanga otubuulira wa gye tugenda waliwo omuntu yatunulidde dda akantu kano naye nga nakati kamubobbi omutwe alabanga muti yabadde akuba ssaawa kiki kino kakati wano nabadde ngezaako okulaga kyoyinza okuyita time travel tuze nga twogera ku bintu naddala ku ring ne sigenda ku just nasizemu wano kubanga wali sigenda biraga olw'ensonga emu oba endala nti abazungu bayinza biraba nnyo ekyandeetedde okuteeka wano nti ekintu kye bajja mu Egypt 1920 bakiyita Stargate naye nga bino ebintu nabagamba biri mu Washington DC bannasayansi babiriko babikola babigezesa ate mu bwengola tugenda tandika kufuna lingi nga ziri bweziti ne mu bitundu ebimu abantu bagenda tandika kubulira mu kintu bwe kiti nga kijanga laddu nga kyetooloola bwe kiti nga babula
Okay. Kati waliwo emiryango egimu egigenda okuyambako okuzuukusa ebintu ebimu. Kati engeri ensi gyerimu kukyuka zino leeyo eziri waggulu zigezako okukyusa system, naye mu kukyusa system wajja kubaawo amaloboozi agayambako sawundi okuzuukusa ebintu ebimu. Nga bwe twayogera ne ngamba nti ebisumuluzo ebisinga obungi buba buwoowo namaloboozi. Kati mu saidi za Venezuela eyo, mu Australia, Sweden ne mu Canada wajja kutandika kubaawo ebintu ebibeera mu bwengula nga bikola ringi bweti nga musoke nga tubiraba mu bwengula in live nga biringa musoke naye nga bifulumya empewo nga erimu ebbugumu nga tebategeera kiki naye ebinaava muno. Bantu bajja tandika jjukira edda twabeeranga n'obutaala buno butadde oba buno nga kuliko akasajja kalina omumwa guli bwegu mujja kugeja ku mpaka kukyuka system ng'embeera eyo emaze okutandika okweyoleka. Omanyi waliwo ebintu wano bye baggalira naye n'omuzungu agenda bitankulu olw'obutamanya n'okumanya obuzibu obukirimu yerabibye akikole nga tamanyi naye ekinaavaamu kyonna nabagambe nti tageti yaabwe babala 229 okulaba nti tuli wansi ku ttaka kubanga ebintu bino nga bw'okalaba wano edda banunaki bamoowaabo bwe baali baweerezanga sigino mu bwengula bakozesanga obubonero buno obubonero ze ziringa antena kati eza tekinologi nti bakwatanga nga basima buraama sayini nga bwoziraba wano zisaku ne basima raama ne bamala ne bazikwata ne bayuwamu oyiro like gorodi naye nga musaanuse. Kati gorodi yo nakonectinga ku pyramidism obalyoka bakozesa zino coordinates okuweereza waggulu mu bwengula. Era waliwo n'akabonero akalala kukankabalagi wano kano akabonero kyemanyi abasinga temukamanyi naye bwe mubanga mwagala kukamanya n'okumanya ebikakwatako mutunuulire ebigandula by'abapapa bye bambala. Bapapa be bambala ojja kusangako akabonero bwe kati ku magandula g'abapapa. Kati akantu kano kalina amakulu mangi era n'ebiwandiiko mwe kali si bya leero oba si bya jjo. Kati bye bimu ku bye bakozesanga mu kugezaako okuweereza sigino waggulu eyo mu bwengula. Bakwatanga ettaka. Omanyi nabadde njagala at least ebitongole ebivunaanyizibwa mu kupima ettaka mu Africa biyambeko okupima ettaka. Mulimu ebitundu ebirimu ettaka nga liringa kopa. Mulimu ebitundu ffe we batuzaalira eyo waffe nga waliwo ettaka omwana lyanuuna nga teririmu bikyafu byonna nettaka erya bulijjo eririmwako nti omwana alinuuna ne limuyambako n'evvu nga limuyambako okugumya ebibuno n'okugumya omugongo guno bw'aba agenda tuula then n'okuyambako waves oba layers zino obubi obuli ku mubiri n'abanga tayiikayika marusu okugeza bwe bakuula erinnyo eddagala erisookerwako oyaayo gondi evvu eryo evvu likaza ekibuno terimanyi na ddagala lya kizungu erevvu era liyambako okunuunamu amazzi agabeera gakuluma oba olwo olusayisaayi n'okalama era ne betwagwanga n'osetukamu oluba ng'oteeka evvu mukama ng'obulamu nga butebenkera ng'oddawo eryo vukambwe. Nsaba Mwaimatayo tufena omujuni onzikirize mala okubaako amawulire amalungi gempa bannayuganda bannange. Doctom okuva mu kitundu bakiyita Virunga nange no sinakituukamu. Virunga ojja kisanga mu ggwanga lya Congo. Ye yatuuse okubaako mukwano gwange ekyannyonnyola era bano abasajja ba Mwaimatayo abatuuka okuba nga bamuleetera zino products ezimu eziva e Congo njogera kuza kopa be bamuleetedde amawulire nga Dr. Onomo okuva e Virunga mu ggwanga lya Congo agamba abantu mbawa amagezi abo basobodde okuba nti bagula ku bikome ebyo bya kopa naddala omuntu yenna nga wazaala omwana atatuuse. Kano mukawulire
message eva mbasawo bali Kongo kitundu bakita Virunga nti ozadde omwana bano ba premature bamanyi okubabikira eri malwaliro ago gafa ag'abazungu naye era olumu baana bano bamalirizanga waliwo ekimubulako era abaana batera okufuna endwadde in future ne bw'aba asoma era omuzadde we n'atuuka okubanga buli kadde yeegumya agamba omanyi twamuzaala tatuukiridde twamuzaala tatuuse bambi bwe bunafu buno kati batugamba omwana bwe kibanga bw'atyo bw'ali lwana nnyo okulaba nti ofuna kopo oyo tujja kulagirira butya bw'osobola okuba nti omufumbako nti afuuke nga bw'olaba ekyogero mu Afrika tukozesa ebyogero kati ebyogero nga tukyateekamu byetuteekamu byonna batugambye abasawo okuva e Virunga mulowooze ku kikome kye ekya kopa bakifumba atya n'anaaza omwana n'amazzi ago kigenda muyambako okuzimba omubiri kigenda muyambako okuzimba amagumba kigenda muyambako okuzimba obwongo kati ebyobadde omulaba nga bambi munafu mu banne bijja tuuka okubanga bwe bityo nno bivaawo mu ngeri yemera ne batutegeeza nammwe kituufu abayina abaana bonna be tuzadde mu butuufu bagambye yadde omwana omuzadde nga ye kwegamba tali mu kirasi y'abali abatatuukiridde naye ekyogero kayitandika nnyo okulowooza ku kikome ekyo kati ago mawulire malungi kale olaba Matayo yasooka okubanga aleeta ensonga kati ba doctors bali walala be batandise ate okurikomendinga kwagamba n'obuuza nti fe abaasoma bakalule basantisi b'e Uganda lwaki tulinze Matayo okujja kuba mu pitu ayogere bino ensi etandika okubanga bweteebiraba n'olwekyo mbagamba atwebereremu mwayi Matayo alwanye ebbanga libadde ddene okuva ku bikomo ebyasooka ebikomo byagenza ayongerako abasinga mwategeera nnyo obukomo buno nga twakatandika nga Mwayi Matoyo akatandika okubabuulira naddala ekikwatagana ne kopa era abamu nga mugamba obwonga tubolaba ne wali babutunda simanya mutwalo twabagamba nti nedda naawe obadde otya bw'otulaba nti nyambadde n'essaati naye ojja kusanga n'omukimi w'amazzi ng'agyambadde mu nfaanana ziba zeezimu naye nga ekikula nga byawukana kyova olaba ojjambala essaati nga wagiguza emitwalo 2 ne bakulaga omuyayi yagiguze nga agiguze emitwalo 6 aso kati n'olwekyo mbagamba ntugezeeko okubanga twebereramu yalese products empya kati nga bujja okubanga otunuulira obukomo buno bupya era togezaako bugeraageranye ne bulibo mubadde mumanyidde buno nkola mpya naye nga jjukira nti buli kifa kyabaleese kibaamu ate ekirala ekyenjawulo ekyongeddwamu okusingako oba olyawo ne kubiri abamu bye mwafuna edda twogera nnyo ku bukomo buno era bwe tuyita obwababede nti okalaba bwoti n'ogamba naye ate kaakati buno ate kano bbulu ate kano twabagamba ono bbulu gwolaba nono bbulaka gwolaba ezo just design ne kala ne zaawukana oyambale kyosinga okubanga gwe ojagala ku mutima gwo nti kanyambale bbula kuba nyambale bbulu naye ekisinga okubanga kikulu ku buno obwababede ze zino piisi ezigana amayinja gemulaba gano ebigalimu ebyo bikifuula mukwano gwange ekyababede bw'owulira omugagga ayogera ku silver n'owulira nga ayogera ku tantalite n'owulira nga ayogera ku kopa byonna ebirungo ne batuuka okuba nga biteeka mu kintu kimu temwerabira nti amasaawa gammwe mwami Matayo ye buli kadde alwana bulwanye okulaba nga bambi agabasembereza osobole okuba nga gwe omwami ofuna essaawa ekujjamu omukyalo ofuna essaawa ekujjamu olwaleero mukimanyi bulungi mukola bupatizi waliwo bwabagala nasimanya birthday olisobola agulira munne keeki ya mitwalo 6 keeki yakakadde keeki tosobola kugirya n'ogimalawo naye ate omulala yagamba nfa kyomuwa keeki owange bebire kamala okubanga mufunire essaawa ya diasi omutase ku birwadde omuyita bebi era oyagala owangaale naye ate tomugulidde essaawa egenda okumuyambako okumugaadinga naddala ku bizibu ebyensi ebikomo bino byetwogerako amasaawa gano getwogerako njagala obbategeeza tebikoma kubanga bitujjanjaba ezimu ku ndwadde ezimanyiddwa naye ate bitugaadinga ne ku ndwadde ezitalabika na maaso gaffe ezifaanana zitya nze nkola ku stage yemu ne bagundi ya bodaboda naye bannange bakola naye nze buli ajja yange yesinga n'obunyirivu sikola simanyi lwaki waliwo ensonga gy'otoyinza kutegeera mangu mwenna muli midaala wali eri ekibuye mutunda nnyanya na biki lwaki bakuyitako ate nga gwali ku mugguukiro ne bagenda ne bagula kwoli waliwo ensonga gy'otomanyi gwe teweebuza lwaki buli mulimu gw'ofuna bagoba gwe lwaki buli kadde gwali n'olutwe lwaki buli mukazi gw'owasa yagenda lwaki buli gw'ofumbirwa okugamba yakugoba ebyo kati ebintu bingi ebiri mu nsi muno olwaleero ojja kwesanga nti n'ennyumba zaffe tuzizimbye ne zibaako we ziregama n'ogamba okuva enatandika ennyumba yagaana waliwo obukomo Mwayi Matayo bwe yamaledde okubanga bw'akyatuleetera
nakunyonnyola okateeka otya mu nnyumba okateeka ludda wa abcd takalyo lye liganyi era byonna abeera nga akubuulira zino products zonna osobola osanga ku ofiisi yaffe wano ey'Amateo Foundation Kasubi. Ngenda kubanga mbawe ennamba z'essimu naye ne kano kakulu nnyo waliwo mu abeetaaga service ya Mwematayo asobola okuba for example Prime Minister Maama Nabbanja Robina nga mbutuufu waanajjira n'atunulya ofiisi zaffe w'Amatayo ayina simanya bano abamukuuma banaabeera ludda kati abituno n'agamba ntuukewo ndya kaakati Maama Robina Nabbanja saavisi weeri naddala olw'essandi Mwematayo agituwa ye ne yeesitukira n'ajja gy'oli naye ekyo nno kitegeeza that is a special arrangement ye bw'atuuka okubanga ne mu nnaku zino kisoboka that is nga waliwo emergency asobola okukkiriza n'aleka abantu be babadde akolako n'agamba kamale okudduka nyambe omuntu ono nyambe Prime Minister male okuyamba Speaker male okubanga nyamba Honorable naawe omuntu wa bulijjo gy'oli yonna yeetafuddeyo kale ate oba ne bw'oba oli ggulu ekiyinza okukulemesa ye facilitation naye nkiddamu ne bw'oba nga oli ggulu gukasita osobola okumufacilitatinga ajja kubanga akutuukako kakati kufuna Mwami Matayo osobola okumufuna ye mwennyini mu ofiisi n'oyogera naye ngenda bawe ennamba kuosa jojjo tukubirako bwagenda okujja ku ofiisi jangu ne consultation wa mitwalo 10 ye consultation fe mitwalo 10 nayitira ku simu oli bulayo oli ludda wa era osindika ku namba zino zengenda okuba nti nkusomera 0753 20 20 ne 0782 40 33 ennamba ezo njagala nnyo kati nezisoma olw'ensonga ababbi bangi ababafeze bangi saagala muddemu kubanga muzigwamu tugambye 0753 20 20 gikubeko oyo anagikwata oba ne ku WhatsApp ajja kubanga akubuulira ekyokukola oba ya MTN nze gye nkwata eri 0782 335 era ensonga ezekuusa ku special arrangement ey'okujja okubanga Mwematayo yeesitukira eyo nze agivunaanyizibwako so nti ennamba yiyo ngibawadde mukadde kano tusobola okwogera oyagala obubaka bwa parliament oyagala naawe ku bwa chairman bwa district nabagamba nti Mwematayo kuba kuzanya n'akwagala naye kasita mutuula ne mukola endagano nti mu ofiisi ojja kusaamuuko kubeeru basi ng'agamba nti ekiba kibe n'olwekyo njala obbategeeza bwe munaamukutte ennamba ezo ebisigadde tujja kubanga tuli connected bulungi ofune products okuva ku Matayo Foundation. Nkyali ne mukwano gwaffe Mwami Matayo tuno mu Juni akyagezaako okubanga atunnyonnyola we tulaga ababuulidde bye mujja okulaba naddala ku majjolobero g'abapapa waffe mu Busiraamu tuziyita jubba Sheikh ayambala jubba naggumira bapapa no balina amajjolobero agaabwe akulaza obubonero obubaako naye bulimu ensonga nkyali ne Mwematayo njala kumuddiza muzindaalo atongereyo mu nsonga y'emweno omanyi nga ntandikirawo nti obubonero buno bwe baakozesanga abamu Abarooma oba Abazungu obumu nabo tebabumanyi wabula baabuteekawo olw'okuba nti baawulirako history nti bwali bw'amaanyi bwe baakozesanga okusinzizaako kati bino ebyabeeranga ku kifaananyi kino ekya Black Madonna Mother Mary ono waddala bebimu ku bye bakopako ne batwala ewaabwe naye tewali kintu kiriwo nga Omuzungu teyakikopa no kati ekyo kyakozesebwanga nti engeri gye baakopa kati bo nabo nekibawa ne bafunamu idea ey'okucreatingawo ekintu kisuse ku ntegeera y'omulala okugeza emikolo gye twabagamba ngenda baragawo ka video naddalawo ku YouTube babadde Abamerika bagikola era baasise n'ekifaananyi bulungi ne bajja nga bambalidde ddala ebyambalo ebya red nga bali ku stage ng'eringa y'abayimbi buli kimu baakikoze bulungi era awalala waliwo live gye batera okukola ku YouTube okwo nabadde ngezaako okutunuulira omanyi twayogera ku Dole ne ngamba Omuzungu ono ye buli kiseera sitaani we anoonya engeri gy'atukisingamu kakati waliwo live YouTube gye batera okukola ennaku zino studio bagisetinga bulungi nga yahora ebeeramu akatebe naye live eno buli wogifolowinga n'obaako ky'okomentinga erinnya lyo lyewandiikayo tewaba muntu tewaba ki naye bakozesa oba ebintu bino ebikikozesa
gwe ne bw'okomentingako bukomentizi erinnya lyo liwewandiika wali mu kifaananyi obanga ku kisenge kuno ne lyeteekako kati lwe lyewandiika abantu abasinga obungi ababize nga babifolowinga nabo bafuna ebizibu olusutandika okulootaroota abantu abasinga obungi nze nabagambye nti alien weziri wano ku nsi ate ne mu Africa ne mbagamba nti mwegendereze alien eziriwo ezisinga obungi si nungi abantu bajja kubanga ositula omwana wo kaana kato ng'olaba omusajja ava eri tomumanyi atandika kuwunyiriza ku mwana nga ye muli awuliramu akasaayi k'omwana ako nga kakola ki nga awula ayagala akanywe lwa nsonga nti bajja kuba bambadde emibiri naye nga munda bali kirala nga munda bali kirala kubanga ebintu ebisinga obungi njagala abantu bave mu ntegeero ey'okulabisa amaaso badde mu yeeri ey'omunda nga bwe mbagambe nti tuva mu kyaki pasita amaze otusabisa okuta kibi okuwarana kibi okuroga kibi oluvaawo kiri ekikazi kyantama ama ova mu saaviisi owaddeyo n'ekimu kikumi ensonga lwaki nabagamba nti ebiseera ebisinga nti abantu abasinga obungi nebimusaba bimuba temubimanyi era nze nabagamba nti n'atwala ekifaananyi kino bamubuulira engeri gy'alina okusabamu era nze okusanyuka kwange nga buli muntu amanyi Katonda omutuufu nga at least omanyi ebintu bino buli muntu anoonya kuba bulungi ate anoonya kituufu bokiri naye eriyo abantu nga ne bagamba nti genda otta omwana wofuna obugaga nga tasobola ngagamba kambeererewo so mu bintu byetazanyiramu ye Katonda kyova laba nti nze diini sikola ki sigiyingirira naye nsobola okukola kyakinanga lwaki nedda ebyawandiikibwa byonna biri wano obirina mumutwe ekisooka mu byawandiikibwa omuntu ajja kujja ng'alina ekizibu nga nkiraba mugambe nkulaba oliko kino okwanze najje nagenda nga bakandeeta wano mu 2017 tulina gye twagenda nga bakwata bulukooda buno ne babuteeka eno wansi kati bakuwandikako ebipande era amakyaki amanene ago kyegakola nabirabangako nange kati bwe bamala okuwandikako gwe n'oyogera oyagala pasita akusabire ki banange n'ekizibu olwo oyogera ne Asha mu kyama ndina ekizibu katugeze waliwo abakyala bafuka ku buliri oba omusajja wulira akakodyo ke bakusanga matoyi yakalabako nti nina ekizibu olumu nfuka ku buliri oba olumu ntuuka ekiseera nengwa ensimbu njagala pasita nsabire olwo omugambe mu kyama otuuka wali nga kalikoda kageze dda amanya go gwani nga bawandiika ku kipapalo nga bakikwambaza pasita olujja n'asomako yono ow'ensimbu gwe nawulire gwe nkulaba ofuka ku buliri gwe ng'olyoka otagala bwoti otenda amaanyi ga musajja wa Katonda pasita yandabye nze ebyo sibikola nze ne bwe mba nkulaba ekyova olaba nze n'omuntu bwe mulaba njogera naye yekka sobola bayita amakuŋŋaanyi kubanga eriyo ne bendaba abajja wano nga yatta omuntu nene mubulira kyayagala amanye nemugamba just ebintu bye byetaaga kukyusa n'omulekera naye ng'omulabi yettane ku muntu yetta n'omuntu nga ne bwe ngenda ku polisi mugamba ono yokulimini lwaki tomulangira nomugandi tekera okutta abantu just eno ensi tuliwo okutambula n'abo abateesobola tuliwo okutambula n'abo abateyamba kivala nagamba enzi munyumirwe ng'okundaba nga njogera naye bwe nsirika mba ndowooza bingi risaaki nange nsobola okulowooza ng'abazungu muzungu buli walowooza ku butwa obuta abadugavu aba mugezi nnyo amagezi aba n'amaanyi so senga Matayo naye tumuwa omukisa n'abeera ng'asirika nga takyayogera mbeerawo n'endowooza engeri gye nsobola okwedifeningamu okwesasuza ng'omuntu yenna omulabe kati ate wano mu Africa gaba amagezi ga kisiru naye eri mu muzungu wamu na sayansi nga bw'oyogera teboogera bonna bawulira oba mugiya nnyo taabaddugavu abo yongeramu ebirungo ng'obatira myezi 3 twongeremu ebirungo tubatire myezi 3 nsaba Matayo tuna mugino okkirize
For today tubeere nga tusiibulira wano program gyala gikomekkereza lwa nsonga omugagga onadduka ate era nsonga zammwe ze zimuleebuukanya aŋŋamba nti lunaku lwakubiri naye ate abantu alina bayitirivu nnyo balina okugenda okuba mu tooki so kati aba agenda kwolekera ku mazzi mwe kye muyita sitaani bambi olw'obutategeera lwaki kiriwo ekityo. Yes, nze ngenda mu risaaki zange omanyi abantu kyova olaba njagala nnyo okubalaga oba kyandeetera okugenda ne mu mazzi. Nze nali njagala kwejjaku busungu ku mutima era omanyi abantu basaba nze nange nasaba neŋŋamba Katonda abaanumya babonereze era nasabye neŋŋamba soko engeri gye nafiirwa omukolo abakirimu soko biseemu eri ezimu enkuba tobora mujja kuwuga kati tolaba nti ate awo tobamwenkanya abatabiriimu bunawo obeera oyagadde bapanishingibwe. anti kati kasita ebintu biri bibiri nti gavumenti bwe zirema okukaanya okugeza nti banarumane basarumanya Russia n'Amerika ebatakkaanya fena kitutwaliramu okitegeera kale ate nange kusaidi yange basaagala fiirwa oba kunafuwa biri byogamba mbu toyagala kuwangulwa kale tufaule okuba toyagala kuwangulwa matayo nkusiibudde abalungi mwebale nnyo abatuwadde obudde ne mutulaba mukama katonda abakuume. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. Copyright 2025 UG Now TV, all rights reserved.